Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyamira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FMUG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FMUG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FMUG. Subscribe and leave a like. Kwaniriza ku CBS FMUG official channel yaffe twabagamba tuliwo kola ki kulema twajja kukola paka kuwulira bubi gwe n'owo omutima omunafu eno sho bannange kyakulidde dda just gwe wenna ayagala okuba nga otufollowinga genda bannange nyiga mukade bannange mu commenting program the Maiden Galz bangambye ekubya Saudi Arabia yonna buli Atlantic oba weya shechocheza abana mwe bale tuwagira bannange bakadama mukola kyamaanyi nnyo mwebale njaga bategeza nti CBS osobola tusanga ku Facebook, Instagram, TikTok ne Twitter. Yes, CBS FMUG bannange go wenna nga tona kutegera ki ekigenda mu maaso olunaku olwaleero tulina omwoleso gupoesa ennaku z'omwezi nga 27 paka mu mwezi gw'aba Queens and Kings ogwokunanga ennaku z'omwezi 2 bagambye poesa yo weeri gwe wenna nga oyagala okwefunira oyagala funa mudaala oyina business gwe gy'oyagala okubanga abantu bagitegeera jangu wanene ku reception ya CBS obere nga weewandiisa bayigawo okwewandiisa kukyagendera ddala mu maaso gwe wenna nga tonaba kwewandiisa bannanga akadde katutwala sipiidi obadde ki njagala no bategeeza nti emisinde gya kabaka banne ennaku zino kabaka yasalawo kulwanira baana ba buwala mujje mwetali misinde gya kabaka ng'oyagala ofuna t-shirt oba omujoozi ogw'okuddukira mu jangu wanene ku opposite negeti ya Masengere obe nga weesasuye omujoozi gwo obeere nga weetaba mu misinde gya kabaka amanya MC Shitah MC of the area Queen byonna epulibe kugaba omwezi guno ngenda kulumya abayaayi omwezi guno ngenda kola gashiba mukwano X yonna gy'oli omwezi ogujja tontambaala nemba nga nkwagala ntya nga tompadde ssente mukwano biba bikomawo mu Apple. Erinnya Nangendo aka Infinity Bay mukwano gwange atera kumpita Black Bay naye nga tukomyewo nga bulijjo okubasabula okubasosotolera ensonga ezitambula mu bavubuka biki ebibeera mu bavubuka gwe wenna twagala osobola tusanga ku YouTube channel yaffe subscribing abanenge mujje mu commenting mujje mu liking byonna bannange the Black Bay nga kisusizaamu gambye mujje mu liking mu subscribing twagala naffe tufiiringe that vibe banenga mutwagadde bayire batwagala naye keep the vibe abaana basiba bansaba bulinki bannange tubeebaze era tubagala nnyo mwebale kutusupportinga kubanga we mutali tetukola ki tetuliiwo olunaku olwaleero njagala twogere nga yonna bagamba nti program the Maiden Galz tugiweereza okusinziira ku bavubuka olunaku olwaleero omulamwa gwaffe guli nti kiki ekiviiriddeko abavubuka okwettanira kiki ekiviiriddeko abavubuka okwettanira n'okwemanyiiza okukozesa ebiragalalagala bannanga abavubuka b'ennaku zino bo bakifudde nga mmere ku makya breakfast kiro mwaki mukozesa ebiragalalagala ba sweetheart Joy kiki ekiviiriddeko ensangi zino abavubuka okwettanira n'okwemanyiiza kyemmanyi Shitah ebiragalalagala abaana abasinga babikozesa sigamba nti babikozesa mu kwagala wabula waliwo omuntu ajja okikola kati Shitah nga bw'oli mukwano gwange Shitah bw'ogamba nti Joy tugende tunywemu kimanyi nange ngamba kangende ngezese ndawo omwenge bwekola ki bwe gutestinga bwonna agamba nti Joy kati nkuba shisha n'ongamba Joy jangu tulabe ogunya si kibi naye onywedde gwenkanawa anti kati n'ekyo nakyo okitegeera naye abaana abamu they are influenced njabeera n'ekyali wange ng'akuba shisha ngambe nange lwaki sikola ki lwaki sigezesa ku shisha bw'ova ku shisha oba odda ku kisikunjaga waliwo agamba mu kashisha ko kakomako ebisigadde takola kitakomako bw'oba munnange ng'oli influenced n'ekyaliiwo kimanyi nti nno osobola n'okukola n'ebisukkawo tukate ng'oli ki oli addicted anti kati kankugambe Joy oyinza okuba nga kyali wange ng'onywa shisha naye nga ze sikola ki nyatomunya anti kati Shitah gwe nga gwe kiri haramu ku gwe naye abaana abamu out there they are just influenced okukozesa ebidagala ate bambi abamu nga bakyali baki abaana abamu nga bakyali bato ate n'abalala ekibaleetera okukozesa ebiragalalagala agamba
Lwaki bagamba bw'onywa bw'ofuuwa enjaga okola ki ofuna that vibe ye okitegeera omwana agamba kaŋŋende nkubwe nkole ki fune vibe waliwo yaŋŋamba nti yakubwa n'awulira ng'ali mu ki n'awulira ng'ali mu bbanga neŋŋamba mu bbanga mazima ddala naŋŋamba nali ntudde ku buliri naye nga ndaba ndi mu ki ndi mbire neŋŋamba bannange mulekerawo okozesa ebiragalalagala kale kozesa tokozesa ki tokozesa excess. Waliwo omulama gwe twakolako in January twali mu katale omwana natugamba yo already omwaka aguliwa maaso neŋŋamba ate kiki bulaza omwana atuvuga sipidi olunaku olwo naye banna mwala gwe wakikuba weebale bayithawe n'abavubuka ensangi zino waki babikozesezza nnyo oli ayinza okugamba ebiragalaga bimpa that energy guys amaanyi naye era nga kituufu Shitah amaanyi bayinza okuba bategeza n'amaanyi amalala bojjova babikozesa kituufu naye nga kisinziira maanyi ate era otute kale ebiragalalagala obikozesezza mu muwendo ki oyinza okukozesa ebingi ate ne bikola ki okimanyi nti n'abaana abasinga bafusa njaga nnyingi enjaga n'agikozesa kyokka tagikozesa ki omutwe gwe nga teguli strong abamu nanywa walagi naye nga okuva ku makya talina kyeyakoze kitalina kyeyayidde wabula n'agamba kansooseyo ki walagi nga kyokka kyayinza ng'obinywa oba nobeera like ng'oli kikyali wange nobeera ng'obikozesa mukwano tuba twawukanye okubanga omanyi ate n'abantu abasinga okukozesa ebyo ebiragalalagala be babbi Shitah abantu abakozesa ebiragalalagala waliwo abantu abakozesa ebiragalalagala naye ate nga si bantu babi okitegeera kati gwe Shitah gaggogaye muno tosobola nti omwana anywa ekiragalalagala oba akozeseza ebishisha ate ebintu biri expensive my dear they are expensive naye si buli muntu akozesa mbu oba akozesa ebiragalalagala mbu oba muntu mubi okitegeera some people babikozesa just oba nga bali mu budde bwabwe obweki obw'eddembe okitegeera ng'agamba nti nno zokola kiyinza okufuna that confidence ninasooka kuba mukayaga waliwo omusajja serebu sijja mwage amanya bawa bituufu wali awo ku kyettaka awo oyita awo ku kyettaka ye gyakola kijayita omusajja oyo tanywedde kye bayita kiragalalagala woowe naye bamito simwogedde naye kyemanye ewuwe okwata luguudo lwa ttaka wali ekifuufu eyo gy'abeera serebu oyo mukwano sirina kyenjogedde Shitah Muzaffalo onteeka mulinzi nnyo gwamanya obaani naye nagwogeddeko sibiriimu naye nga n'ekirala ennaku zineno Shitah ekireetedde abaana okunywa ebiragalalagala wawulirako oba wali owuliddeko omuntu ng'agamba mbu nno ebyo ebintu bijjawo ebizibu n'owulira nga stress egenze ennaku zino balina ebizibu biyitirivu oli nga agenda olaba talina buli kimu kimusobedde omugubuze nagaye lwaki seekubira ki kanyekubira akalaga kakadekubira ki kagenda kummalira ebyange byonna n'abinywa naye atera munaye kati nze gw'osanga atalabinywa tasobola buli bw'obinywa ntomanyi nti noweyongera ki bweyongerako bizibu tewali kikola ki okwano baŋŋamba kasoobinywa woba ng'olibadde olina ebizibu webikoma byeyongera bwongezi mukwano just lwakuba nti biri eri ebiragalalagala bikubuzaabuza bikujja bujji ku mulamwa n'owulira nga kale omuntu ate kati gulina ebirala byekola ki bye gukozesa naye nga ebizibu by'osigala naki osigala nabyo tebivaawo kitegeera ebiragalalagala kyemmanyi bireetedde ne family okubanga ziseparating nti omuvubuka agenda oba omusajja agenda kukozesa ebiragalalagala atuukire wakati aliko okusamba mukazi mukuba kusamba omukazi ye ajja kuba afuna ssente naye nga kyasobola okukozesa ssente ekintu kyasooka okulowoozaako ku makya nti oba ng'azuukusa ajja kugamba bannaye sinnateekamu leero kawalagi ssente zeyandiweredde Shitah nze ndabye abaana bangi balemereddwa n'osoma lwakuba nti bazadde baabwe balemereddwa baweerera ssente ze bandikutte ne babateeka mu ssomero bazikoze ki bazinyweddemu bakozesezaamu ebintu ebitali magezi kubanga buli lw'okozesa ebyo ebintu ebiragalalagala bikumalamu n'amagezi oba tosobola kulowooza okitegeera omusajja by the since omusajja but our neighbor omukazi alina olubuto lwa myezi 5 omusajja amukubye omusajja kubye omukazi I was like what's going on omukazi nangamba sibanga yabadde akoze ki yatamidde natuke waka just nyombedde sente zange bantedde ku simu yamujjako amasimu
biki byonona mbwe kimukubiza mugamba mamange yantedde akasente kange ku simu kankubuulire bamanda tulabe ennaku namukuba ng'atamidde era ngambe nange I was so touched by the way so I'm still following that man byebyo ebivaamu kasita oba ng'ofunye omusajja ng'okimanyi nti akozesa ebiki ebiragalalagala si birungi yadde n'akamu katugendeko mu mulango babakama baffe tovaawo. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twegatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like. Mukulikeyo mu mulango babakama baffe tubadde tukyayogera lwaki abavubuka ensangi zino bettanidde nnyo n'okukozesa ebiragalalagala. Joy, by the way twali tetunakunnyonnyola abantu baffe bano ebiragalalagala bye biki? Ebiragalalagala kyemmanyi n'empeke ez'omira nazo ki nayo biragalalagala just kisinziira engeri gy'ozikozesezaamu kuba ate osobola n'okumira empeke nazo nezikwati nezifuuka kale nezifuuka obutwa bw'omira overdose kirigeza nazo zigenda kwati zigenda ku affectinga zifuuka obutwa mu mubiri tobolaba abantu abamu okimanyi nti n'abantu abamu balaluse lwakozesa ddagala bubi ng'ajja kumira ne bamutwala ebutabika naye ng'obuzibu ki yakozeseza eddagala yalimize bubi okitegeera n'amayirungi nayo biragalalagala enjaga okitegeera byonna biragalalagala naye kisinziira ebiragalalagala obikozesezza otya ati kati omuntu yaga abayirayo n'omwenge excess alcohol bannange oli n'agamba nze mwana we sikoleezaamu obulamu batte bunnyumidde ng'oli bw'aba tanywedde kawalagi baloge Mwana gwe Shitah waliwo era omuntu gwe baloga nga ye mwenge bamuloga akole ki agunywe naye ate omwenge waliwo ate n'aba drinkinga responsibly ng'ajja gunywa nga tagenda kunywa mbuno bwanywedde byaki binene ebyabavubuka nanywa natabira ng'ajja kunywako katono yali akola ku TVM bangamba ekyamugobya mukwano kunywa yali ng'anywa n'akola ki n'asiiwuuka takyalina nsonyi bayitha be abasajja w'osangira abasajja ng'oli bamugamba oyiye gwako ensonyi nga wanywa omwe ng'akola n'ekitalina kukola ki kolebwa kati kyekyo oyo omukyala kye yakola yanywa ebiragala aze ku seeti n'ayokya n'asabula akalimu olw'okunywa yatoloze yafi naye nga Shitah golooza obukadde mazima ddala obukadde mukaaga bwagwa ku ttaka kati mpozi engeri gye bali nti baakolakola dde amannya oyo omukyotala baakola dde amannya naye bali omukyotala baakola dda seneza waliwo omukyotala omwavu gye bali mukwano nga tonnamusanga bw'oli musango ojja kumanya nti abaavu tebali okitegeera naye bannange abantu mukendeeza okukozesa ebiki ebiragalalagala bannange njagala bajjukiza ng'ennaku z'omwezi 27 paka ng'ennaku z'omwezi 2 April banne mujje mupowesa gwe jangu oyo oyagala kutunda bizinesi yo oyagala kufuna katale oyagalako mujje tuyige ebintu by'okulima ebyenjawulo new methods of farming you come powesa twaze kulema then ne kabakazi birthday run ennaku z'omwezi 7 nagambye omwezi ogujja kwegamba sagala kino ki stress kino kikola kino kiri si kyabyaga kwamanyagala kuba mu vibe omanyi omwezi guno gwa mekisa Sabasajja Kabaka yazaalibwa banne buli kirungi kyenyina mu kamuntu tejjireko n'ogwokunako gaffe tetwazaalibwa kwegamba Ramadhani mwana togiwuulya kale Ramadhani nze ninze Ramadhani mwegwera bamaseeka musiibye naye tubalindidde mu kkoona tubalindidde mu kkoona bamikwano katulinde Ramadhani aggwe tubalinze tubalindidde mu kkoona Badiya tubalindidde mu kkoona Ramadhani etuuse naye bannange wadde Ramadhani ewedde ewedde naye naffe era tugenda kukuza Easter yakusande Easter yakusande munnange era naffe fagenda obasooka musala
Ange seeka habaye yaidi mukwano seeka yona joli oba muri baseka bameka bahaji benina banange sharia yaidi habaya zaidi mukwano nzaga ne uzeta obafuso namba sina buzibu bamaseka nenga Shitah kati Shitah kupula koyinza okuwa abavubuka okugezako okulaba nga ebiragalalagala kale babikozesa responsibly oba okubivaako oba kyonna bayiza abavubuka nze basindikira obubaka buli webuti banange okukozesa oba n'ogamba kanywe kenge si kibi mwe abali abatali basiraamu naye bayiza ina abasiraamu ennaku zino baŋŋamba ennaku zino bakoona kye bayita Shitah awo sijja sabulawo nnyo kansi naye nga tugende kirungi gwa kyeyogerera nedda nze nakiwulira nze nakirabako nakiwulira nze sibimanya ebyo nze nawulira bannange muleke okukozesa kye bayita omwenge omungi n'amakenda ge mumiraga gali excess oli naga akamira amakenda omusawo agambye mira oba mira 2 times 3 gwe n'ogamba omwana obulwadde nze bwaninye edda ku mutwe kankole ki bunaawo n'amangu ebiragalalagala bikuleetera okuvaako newe wandiga nti nti kakangende nsaba omulimu ewantu ojja genda ng'omyusa eriiso tewali agenda kuwaaki bajja kubuuza wadde red eyes ate otandika owooza ate amaaso gali bwegati ne bwegati okitegeera naye nga twekuume red eyes naye yakoze eki yazze waliwo gye nkolera ennaku zino nze siri muntu wa galubindi era n'abantu bwenzamba bagamba Shitah obadde ki naye ntya kati red eyes everywhere naye nga bano ebiragalalagala tubadde tukyali ku biragalalagala si birungi kubanga tewali muntu agenda kulaba ng'oli wa buvunaanyizibwa ne famire yo yennyini batuuka ne bakola ki ne bakwevuma nga bagamba ogwogwana n'osala maama wo amagenda n'amadda ng'agamba banne nazaala omwana nga yakola ki yansala amagenda n'amadda ng'ali awo mukazi wattu tukisinga kuluma nga mwana muwala ng'okozesa ebiragalalagala ne bagwa eddalu ne bafuuka ekitagasa omwana omuwala really ng'okozesa ekiragalalagala ate ku saidi y'omuwala kibi nnyo kubanga osobola n'okweyambulira abantu tewali kitonde kikyasinze kuswala nga kitonde kya mukazi Katonda ayolesa omanyi ki okitegeera tewali kitonde kyasinze kuswala nga kitonde kya mukazi naye nga bane ebiragalalagala tetuganye waliwo ababikozesa ate si bibi kubanga bagamba nti no cocaine ki waliwo enjaga y'ebikoola baginywera ku kyayi si kisidagala naye kisinziira ogikozesezza otya so bonna gwe ng'oli ogikozesa pagana biragalalagala byammwe kubanga gwamanyi n'obulamu bwo life is what you make it naye banaye sister oli muko gwamanyi n'obulamu bwo nga waagambe gwamanyi n'obulamu bwo njaga bategeeza program the Maiden Galz tubamu n'obunyomero obw'enjawulo tubamu ne fashion ne entertainment so in entertainment madam entertainment soko otuwe kiki kye wajje mu bugundi weekend so far leero entertainment obaddeyo manyi entertainment watera nnyo okuba nnyo ebikyamusa nga weekend yabaddemu ekivulu naye weekend eno twabaddeyo kivulu kyonna naye nga Bad Black omwana afowaki owekizigo Bad Black omulinde producer muzuminga kiddemu sijja kiddamu lwakyagala nje kye yafuddeyo n'agamba Cindy baby ndeka munaisagala Bad Black wa kizigo she's even proud ate tukigane sagala kunja kya Shitah nze ndekera gwa byogedde singa byogerako naye nga Bad Black yafuddeyo n'agamba Cindy baby the king herself yamugambye nti nno Queen Sheba mukole ki mwesonyiwe toddamu kola ki toddamu kumwogerako kubanga yamugambye buli wadda ng'oyogera ku Queen Sheba buli wadda ng'oyogera ku Queen Sheba noba ng'olina ebbawo mu kisenge lwaki omwana tutokola ki tomwesonyiwa yakola ki banange by the Sheba alinayo some with this guy nakuba band bamwitani I'm forgetting his name yamukubira gwaneno ku battle his name alinayo baina some bategesewo samuka entertainment some area I'm still forgetting but with time we shall post what posting this show naye nga n'oluyimba lwa Daddy Semakula n'olwa Spice bali mu preparations tugamba tetunakufuluma tetunabafuluma bakyali mu process naye nga bali mu process erikola ki erufulumya naye gwe lunaafulumya tujja kubeera tukola ki tulubatuusaako bane ba Spice gadget mujja
Spice mabega kawa ino munnamawulire gwe yataamira bannaye bakola nnyo olugambo naye mukwano ze Spice kankubulire nze nyina okukola olugambo njaddukolako nze newoona nsabula nange nja basabula gadgets bannaye tebatudde bw'osabulya Spice naye nze mukwano nze nkugambe nze nja sina kyentidde ate njo kyeki ate era tabikoze nze mukwano bye bavuma sibitya era oba ng'oli selebu nga wayokyeza I'm going to kusabula you until paka kuwulira bubi naye nga Shitah kinene ekisiibo sikitegedde ekisiibo sisinza kikkiriza nti kati mbumubuzaayo ennaku bunaku bwe ekisiibo mbukiwedde ate bakakolokoto mwe abasooka kusaniya zeewe kwano topita toŋŋamba nti jakuyidi sijja kujja mukwano olonangira otya emmere mbakakolokoto mu fashion olunaku lwayo kyetulinawo ennaku zino bahajati bannange ennaku zino bahajati they dress very well naye ennaku zino waliwo ennaku bambala obusuuti nateekako veil bulungi nateekako ne hill ye oyagenda njagala okubuuza Shitah empale yange nga bw'ogiraba bwenjambadde bweki omusiraamu eyasiibye akkirizibwa okwambala empale emukwata bw'eti omubiri anti abeera ateddeko esaati nga kikoma wanga oteddeko esaati kikoma wane Shitah nga bwennyambadde bw'eti empale yange ogirengera bulungi nnyo osikiriza kwazagamba kakati Shitah ze badde njagala kubuuza bakikkiriza okubanga bahajati mbalabyeyo munange bakola bala ne gomanyi nti yasiibye kati mbadde njagala otuwabulemu oba wabule nedda oba nga like nene osobola ojjambala naye ate tosobola genda nayo mu masigidi bweno gigenda batya okutama musiraamu kiki kyobeera okola n'ekirala bannange abaana ab'obuwala muyigwe si babuwala abavubuka bannaye muyigwe okusenya ku mannyo bannange musenye ani eyakuyisizaamu egaali olinagamba swawumu biki bikirala tukiriza alina okuyisa akasenyi bannaye eddiini y'obusiraamu eragira okuba abayonjo naye si yabusiraamu bwokka bulindeko Shitah lindako swawule mukkirizibwa kusenya wallahi omwana waliwo TikTok eyavuddeyo n'agamba nti nno bw'oba nga walidde dda ku buli musiraamu ng'olina dresses mu mannyo oba obumere obusiga bw'oba tewasiibye bayanjaga bajjukiza musenye ku mannyo bw'oba nanga olina amannyo oba tegashepinga ennaku zina amannyo bagatereza look at my best friend azawi amannyo bagatereza mutereze ku mannyo tolowooza nti no bw'oba olina ssente buli omu alina ssente z'omutereza amannyo omwana omwato tosasirika bwoti naye nga bana abavubuka abaana abawala mostly bannanga akasana kangi Shitah abaana mugule ku budeodorant kadeodorant kuno omusana mungi ng'omusana gwakubye mukwano omuntu oyo nga tagaana nakola nakusemberera zoro we nabadde nakoze bati veli yanga mpira nzito mugule ku budeodorant ne wata n'abene wekuba kadiyo era at least oba wanjawulo basenya yes kakubadde tuli mu Ramadan sikakubadde wadde tusi Ramadan naye you guys you should style up banne omwana nakutukako nogamba banange nokyuka bukyusi why ate special guys ate abakoze ebyo ebiragalalagala eyo isigala lya green bweri why aga green ate wagalabyewa tasenyeza akoze nedda tosenyeza Shitah amanyi nga green wagajjawo banne ogenda ogatukubire producer okamuleetera gaga green zo banne menga yero green ati obali ebyo ebiragalaga bya green oba esigala ku mannyo tosenyeza noyagala tosimayiringe mwana naye nga gowe atwagala tusange ku YouTube channel yaffe CBS FM official channel otusange andisa commenting eno tinga Ssaabasajja Kabaka awangaale.